olunaku lw'eggulu abayizi Makerere bazze mu kakalakasa nga wakanya ebisale wabula ku bano 18 ne bagombebwamu obwala. Okusinda kwa Lumira poliisi y'Owandege ya Sam Omara, abayizi bano bakwatiddwa olw'okwona ebintu bya ssendekero ono wamu n'okunyaga abasuubuzi abakolera okumpi ne Makerere. Bebenyini bebagendayo ne bamenya gundi endalo ya motoka windscreen bagikuba mayinja. Kana wante bindo ebikolo bimenya mateeka okuba otya motoka omuntu bukulu gwenyini webuzibidde nga abayizi batandika kwetebwa mu kkooti kyobanga kunoonyeza ku misango gyabwe kukyagenda maaso. Ebyongo bitadde ku bbali, abayizi baweze okusigala nga balwanirira enteekateeka eno ey'e Makerere ey'okwasuza ensimbi ng'olusoma lwakatandika. Abayizi bamanyi bakadde baabwe kye bayitamu okunoonya ebisale by'essomero, so beetegefu okubalwanirira mu buli kanyomero buli mbeera yonna. Wabula omumyuka wa ssenkulu wa ssendekero ono Profesa John Dumba Sentamu agamba nti abayizi tebasobola kulemesa nteekateeka eno eyamaze dda okusalibwawo. Olwaleero akazuze Makerere kasiibye kakakkamu.